kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako breaking news video gentandise nayo olunaku olwaleero nga president ayogera finally etuuse ku Katikkiro naye muzeemu byonna byamuzeemu bikuletedde mu maaso awo obunkenke bweyongedde wali eri mu lubiri Mengo byonna nzize obikutemerera sigenda kuba nga njogera nnyo mweno video kozi njagala ompe endowooza yo mu comment section wubanga oli foot soldier nga oli determined kozi n'ensonga eri very important nga buli nkola aka video mukampele ka like kera kasotamba katugera bonna abanjagadde kumanya kweno information nadala sekinomu aliyo nga tamanyi ekigenda mu maaso nadala bana mu biyumba eyo abamu batuukiyo nga TikTok just yabawunja amushocho kubeera ku bya politics yadda muki yadda mu bya mazina nga osangayo nga house manager mushocho kubeera nga lwanire gwangali nga yali muki ali mazina making sure no sharing no video ajirabe atuwe endowooza ye muki mu comment section no kolaleero Bobi Wine video nayogera eri abo bantu abagala okulemesa enkolaganaye wamu n'Obwakabaka bwa Buganda era yasobodde okuvayo n'agamba nti ye talina obuzibu bonna ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo era n'avayo n'agamba nti ye ali willing okukola ne Kabaka era n'avayo ne yeebaza abo bonna abavaayo ne bekalakasa abavaayo ne bapostinga buli kimu abakomentinga nga mubanja ki Ssaabasajja Kabaka era n'avayo nibaza nabo abakola ki abafasting ngenda wankupulengera zino video zino zirabe ne Katikkiro avudde n'agamba nti ye tavangayo okulaga interest zonna okukuba abaana ba Nuupu era nga Bobi Wine bayogedde olunaku lwaleero byonna biki bya bulimba ogenda wakupulengera ka video ompe endowooza mu comment section olowooza Bobi Wine bayogera bya bulimba oba nedda wonyine nyongera n'okujjukiza aba Spurs Tours and Travel we bali nnyo okuyambako okugenda Canada siwoka bagamba nti oyagala hotel booking Zanzibar oyagala hotel booking Dubai yonna gy'ogenda flight booking buli kimu babikola namba zabuziya osimbeyo 66 so inboxing ku WhatsApp ne babeera nga abakuyamba kwezo ensonga awo nyine nyongera n'okujjukiza Haji Miti yagambye nti wali nnyo okulombera takozesa bikola bya kirogo enamba eri awo esimbeyo 1515 inbox ku WhatsApp tokkiriza kubeera eyo ng'olina ebizibu landlord yakubanja biki ebyo namba eri awo mu inboxing ajja kufuna engeri gyakola ki kyakuyamba mu sokola video ompe endowooza mu comment section kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda naye bwembuuzi ssebo nnyabo gwali eyo naawali wano omulabe wa Buganda yaani omutuufu kambajjukizeko bino ebintu wammanga teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka kugenda e Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti ajja basaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni. Abaffe sikungangako muntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene ngera bwazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abaawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abaawukanya bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuuka kabaka mu kooti era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali naye ebyo byonna abamu ku bannaffe tebabiraba lwaki kubanga basasule munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja minisita w'ettaka ababadde bamuwuliriza nga Voola beene n'Obwakabaka nejje buvuddeko recently agamba nti muli bamukisa nnyo okulaba nti baboogerako eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita kisa kya sitaani eyajjamu empale n'akunamira beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola
Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyalinze, oyo yali Museveni basebo ne banyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Neze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagobere n'ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakirizibwa kusomesebwa mu masomero. Sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne bene ne bamulemesa ogendayo ne batana abaana ba Buganda basukka mu 2. Sinze na commandinga ettemu eryo yali Museveni. Bwe basiba Zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bankutte. Bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bwogenda ekitalya kuba political prisoners be bakwata mu kulonda kwa 2021 9 ku 10 bava wano. Sinze nakola order eyo, yo order Museveni yagikola. So ebyo byonna baganda bange byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako. Toka njaga okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mwongere mu bikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atererera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba nammwe abasitula amaloboozi gammwe nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka ebigambo by'oyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe kuba aba people power yoyagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala beebaza mwe ababadde abeesimbu mwabadde balaga omukwano naddala nga mumulaga. Njagala obbakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atuddeko namulongo. Mu mbeera emu baganda bange nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda.